Omuyimbi omwagala w'abangi Shiba Kalungi oyinza okugamba nti akikubye n'akiyuza mu kivvulu kya neeyanziza. Kyategeze Cricket of Lugogo mu kiro ekigezezza olunaku olwaleero. Zigenze okuwera ssaawa 3 nga tolina weewisa kigere so nga n'ababadde beesindikira mu mulyango nga baagala okuyingira munda. Babadde bangi ddala nga n'abamu batuuse ne bazirika. Kigambibwa nti abawagizi okujja mu bungi babadde bazze kukakasa obanga ddala omuyimbi waabwe ali lubuto omulundi ogusookedde ddala. Nga Shiba n'atera okulinnya ku siteegi ku ssaawa 4 ez'ekiro basoose kuleeta ntimba enzirugavu ne babikako ekitundu ekimu olwo Shiba n'adda emabega ng'ali wamu n'abazinyi be. Yeeyolesa abadigize nga ayambadde akagoye akalaga obulungi ennyo omubiri gwe era wano buli abadde alinamu okubuusabuusa wakkiriza nti bituufu ali lubuto. Mu kitundu ekisoose Shiba azze n'amaanyi ng'ayimbye ennyimba 9 kyokka okwawukanako ne bulijjo abadde teyeesunda nnyo. But it's so beautiful. Alabise ng'akooye n'alekawo abayimbi okubadde Palaso Wizo n'abalala nga bakuba abadigize omuziki. Akomyewo ku siteegi nga bamutimbiddeko ebimuli ng'okusinga ayimbye n'abayimbi beyayimba nabo ennyimba kiyite kolabo. Ayimbye oluyimba lwa neeyanziza mu yeebaliza Katonda kubanga agenda kutandika famire n'okubeera n'omwana. Mukwano gwe Kabako amuwadde engule n'amwebaza olw'ebyo by'amukoledde ng'ekivvulu kiwedde ku ssaawa 7 n'ekitundu ez'ekiro. Olwaleero Shiba agenze mukono. Ignatius Kamya yakusakidde eggulira no ku Lwabukedde TV.